okuyimba mulimu munene nnyo mu masinzizo ne mu ggulu gwe mulimu omukulu gwe tugenda okukola. Era bw'otunuulira ebitabo ebitukuvu, Pawulo ne Siira baayimba enzigi z'ekkomera ne zeggula. Kitegeeza watali kuyimba ebintu ebimu n'okutambula tebitambula mu masinzizo ag'enjawulo. Naye abayimbi mu masinzizo ag'enjawulo temubafuddeeko, kino kankyogereko. Mu masinzizo gaffe tumanyi n'okugamba nti abayimbi tebalina kusasulwa ssente, balina kuweereza buweereza, which is okay. Naye njagala kakati bannaffe mwenna abayita kwaya ez'enjawulo okubayimbira ku nnyimbe, ku mbaga, mu kufiirwa, ku mikolo egy'okwebaza Katonda, mwekubemu ng'abantu mulowooleze ku kwaya zino. Oyita kwaya y'abantu 40, kwaya eyo n'ogiwa emitwalo 10 nti transport, naye ng'abantu b'oyise bantu bakulu abaleseewo famire zaabwe n'abaana n'emirimu gyabwe ne bajja okuweereza n'obawa emitwalo 10 oba 15. N'oyita omuyimbi omulala omu oba n'oyita MC omulala omu n'omuwa $2 million oba $3 million. Kino nsaba mutandika okukirowoozaako. Kwaya zino muzanguyiza obuweereza bwazo, mulekerawo okuzigaya n'okuzivvoola. Nodira kwaya nnamba ezze ne bandi n'emmotoka nga nti mwe muba musukka emitwalo 2 nze sibeetaaga. Muwagira obuweereza buno butambulenga nga kwaya muziwa ekituufu ekisaanidde. Okuyimba buweereza, naye n'abakulembeze b'amasinzizo nabo baweereza, naye bo mubavujjirira mu byetaago ebitali bimu awamu n'okubawa omusaala ne mugubawa. Ne kwaya zino muziyambeko. Nkyogedde olw'obulumi bwe nnina eri bayimbi bannange. Nze Zambaali Blasio Mukasa.